Ndiko muyimbisa. Mwaka so 1999. Olani mukulu wa munne. Ani nani? Olako watandika omuyimbisa. Kato Lubwama. Nalina eddoboozi eddungi nga ye producer, composer. Nze nina eddoboozi eddungi. Ndowooza twenkana Kato si mukulu nnyo. Twenkana. Nze ndi mukulu bambi seesala myaka. Ekibiina mwabangawo batya kuba ekibiina kyali kijjudde abaana ab'obuwala nga bangi. Abaana balingamu. Tewali yabagaana kubeerangamu. Naye nga tatukkiriza bintu bya laavu. Bwemutandika okwekwana nga abagoba. Kyobola Eagles yadduka mangu baali batandisa okwekwana n'abata. N'abaani abo? Era kyobola bannagambye mmenyawo ekintu kye bagamba nti Pheobe Nasolo Nabiryo tulina abaana ba Kato tatukwanangako. Era oluyimba lwa Nabiryo baali baluwadde nze Kyagulanyi eruyi ya Silver ne Kato baali baluwadde nze nga lwa laavu nnyingi naye ndutya. Laavu nnyingi nnyo naye nga nze ndi munaddiini nva nyimba gospel. Era twayimbanga ne Terakaya mu gospel melodians. Nga yatuyiza ennyimba z'amakonderezo saba buli kiseera biki Terakaya. Kati ffene tujje ne wa Kato natandika tuyimbisa ebintu bya laavu. Kati ne tubitya. Nga tuli baddiini nnyo. Bwe twabitya ate ffe abaatanga ebintu bya laavu yatwagalanga nnyo. Nga walana nnyo ab'ebya laavu. Kakati munnange tatukwananga. Kyobola Diamonds Production yawangaala. Lwaki abo abawalana nnyo ku ebyo abe anti laavu etta emirimu. Otobimanyi? Gwe mukazi wo bw'akwagalana oyinza okubeerawo. Oyinza okuba kati nga weebase. Kakati laavu etta nnyo emirimu. Ekyo kimanyi. Mu kibiina mwaliyo gwe ne muganda wo. Wasookayo ba Eagles bano Basemakula Geoffrey Baluna regimes zajjanga regimes nga zivaawo nga zigenda nga zijja nga zigenda. Ku nsonga gwe ne muganda we mwaliyo. Lwaki bwe wasigalayo byaba Geoffrey Rutaya. Bwe bagenda nze ne nsigala ku pembeeni ne Sabeti Mpologoma. Nasigala nabo ba Geoffrey ba Ngome ba Nalule abaana baali bangi nnyo regimes zajjanga ne zivangawo. Naye nze nasigalangawo. Kozi nali nange emirimu emirala gye nkola. Nimala okukola gino emirimu nali nga nkola mu garments. Enavangawo nenkomawo. Nze agenza okufa nga nkyali naye. Ensonga ya muganda wo waki yavaayo? Ebintu bya laavu. Kato Lubwama yali tabyagala nnyo. Bwe mwekwananga abata beekwana ne Dr. T. N'abagamba mu batulabire. Amadala ge baleese nga ne beekwana. Naga munviire saagala nnyo ebintu bya laavu. Ekyapangaza naye buteepicha mwana abyogedde oyo. Oyigambye otya baby? Buteepi. Paka kati nsigadde ndi naye. Era agenza okufa nga tulina hit. Era nsaba bannamawulire mu promoting oluyimba olwo. Muganda wo gye yalaga yasigala yeepicha ne Dr. T. Basigala beepicha nakati bamukwano. Mwami na mukyala. Paka nakati. Nakati. Beti yagambyeko nti Dr. T tamwagala. Abayimbi banaku zino oluusi we bakwatagana mu mukwano. Bakakana beetadde. Bakyali bonna beeyagala. Gwe yakyombuuza ebibuuzo bingi. Ono mwana wabukedde ono yakuleese. Gwe obuteepicha bwange bwasigaza nga ndi ne Kato. Era Pheobe Nasolo ne Nabiryo. Ogwo ezo emboozi bwedda ze bankubira amasimu. Pheobe Nasolo olina abaana bameka ba Kato Lubwama? Nabiryo abalina bameka? Tetulina baana ba Kato Lubwama. Tatukwananga nako. Mukyala we Madamu Ani ye mukyala wa Kato Lubwama. Ffe tatukwanangako. Era omukono nguteekawo ne bagutemako. Ogwa Nabiryo bwedda bambuuza abaana ba Nabiryo bameka ayafudde sirimu wa Nabiryo. Nabiryo tafangako sirimu ne Kato tafudde sirimu. Kati afudde pressure n'omutima ne sukaali. Abadde talina pressure abadde alina sukaali n'omutima. Era senga Mida naye yamuweerako obujulizi n'agamba ensangi zino olengera bamaneja abamabeera n'ebibiina ebyenjawulo bagala nnyo okwepiikiza ku bapya abazi. Beepiikiza naye Kato Lubwama naye teyeepiica. Kati saana kukwana.
nga takwatako nabo ati naye nga musajja waabuvunanyizibwa ayagala abaana be bwakulaba mu talent nga ayagala ogiraga abantu era nze afudde agamba Pheobe Nasolo yayina eddoboozi erisinga mu Uganda ate nga nange nkimanyi ndiina era nze eddoboozi ndiina boloza kiva ku bamaneja okutuuka kweryesa erikola tya eryokwepikiza ku bapya abaze ate gwe olabe bewepica bawangaala boloza kiva ku ki byakisiru naawe yalowooza akaana akagala promotion nga akagala bwakagala ngaebintu bifu abamu bwe twabuzaako tekina kwe kiva ye aba aleese kantu ke n'akayimbisayo akayimba kamu bwakagala nga bigwera naye ffe Kato Lubwama ekyatuwangaza naye nga si mwepiisi bakira batya kwepiiki nga si mwepiisi abamu nati bagamba mujja mu bibiina oli nakuteekamu sente ze n'ofunayo yakusigula nga ne sente ze tazikoze oba talina kyakufunyeemu kwe kusalawo okugenda kweyolevattu bya bulimba bw'oba olina ekyakuleeta ofokasinga ku kyakuleeta abaana bayiga okufokasinga ku kibaleese bali bekulooza nti promota bw'anaaba nga amutaddemu sente mbw'ajja mumwagala nti bw'aba amwagadde ekintu kitambule era abaana abato abajja kati bw'ogezaako okwagala mukamawo manya ekintu kigenda kukomaawo balabire ku ffe tusigaddeyo tuwangadde n'ebibiina byaffe nga tutwagala bakama baffe era Kato Lubwama musalyotinga abali tatukwana badde atwagala nga bwakulabamu ekitone nga kipromotinga nga atwagaliza era tumusabira mukama amumuzemerere era tetubadde na tabu naye bw'otandika ebyokwepica nga wakugobera olowooza ki abantu ennaku zino ensangi zino abamu badde bakuba nnyo band music nga bamulwanyisa nnyo nga bamukuba anti tuyimba messages kati bw'oyimba message bano abayimba buno bubblegum songs buggwawo mangu kati babadde bagezaako tujjawo bayimba obwo obuntu wabwe obawa ssente ez'amangu ate zina zikola wiiki bubblegum songs ezo tezikola kakati ate ffe twayimbanga ne tulinnya ennyonyi ne batwegomba kati nze Kato Lubwama bwe namala oyimba asosole bwatafa nekwata wano yanconnecting e London ninga nenyimba enva e London nengenda United States nemalayo bu Scandinavian countries nakati yampadde n'empapula ezigenda e Canada Diamonds production nga tugenda yimba e Canada yes mabadde mugenda ddi mu July trip ekyaliwo tugenda mu gwa 7 July omugenzi yalese ng'alina show gye yategese ku Serena eya Serena Ceasefire era tuba tugenda premieringira our new song tulina akapya nze ne Kato Lubwama nga bakayita nti yono omwana asinga ayakanga ettaala obukodyo yasinga bamuleke simuta twe tugenda ka premieringira ku Serena Ceasefire show ye atugenda ku curtain raising nga ba Diamonds production byonna byakomyawo kyekisinza otuluma era nsaba mu bannamawulire mukole ki opromotinga akayimba kaffe nze ne Kato Lubwama ketubetueza yono omwana asinga ayakanga ettaala obukodyo yasinga mundeke simuta vidiyo yaggwa vidiyo yakayimbamu awo ng'atambula mu hotel emu nga siriiko naye nga ngamba agenda kayisayisaamu tukakole ng'atereezezza ebintu byabadde aplaninga okutereeza mugenzi ebbanga lyoludde naye abasinga babadde bamulabanga omuntu omukambwe bwe banne banno ng'abeera nnyo direct yes abali direct nnyo nga spade agiyita spade abadde spade agiyita spade nga bwagamba nno ebeera nno nga gamba kino sikyagala era nga aba takyagala bwagamba nti gwe takwagala era aba takwagala bwagamba nti nkwagala nnyo aba akwagala yatuwanga amaanyi ag'okukola ekirungi kyayagala era ffe nze nakolanga nnyo ebirungi byayagala kyoba olaba yafudde agamba Pheobe Nasolo buli audio gyabadde ayogeranga interview gyabaddengako agamba tewali muntu asinga Pheobe Nasolo ddoboozi olwokuba nawulirizanga nnyo byayogera mbiteeka mu nkola era bw'omukoleranga kyakusuubiramu ng'akwagala teri lunaku lwe yali akkanzeemu nagamba Pheobe wano kino kyokoze kikyamu nawe nogamba notyamu
nagaananga nnyo okumukwata nnyo munyweza. Twayimbayo oluyimba olugamba maaso pulu yentawanya nze Pheobe love pulu yentawanya ayagala munyweze nga nze mbitya olw'okuba mukama wange ng'anyiiga ayinza n'okungoma. Ngayagala okole action yennyini ate gweweeyisaako. Bw'otakola action yennyini yakusuubiramu n'oluyimba kye lutegeeza ng'akunyiigira. Kyekyabaawo. Era nze natyanga omukwata olw'okuba mukama wange n'ekyokubiri nga muwenye ekitiibwa kakati ng'akunyiigira n'akussa wali n'akuleka paka lw'okikwata n'okisobola okikola. Era olwo oluyimba tetwalukola na vidiyo kubanga nali ntya omukwata. Nali ntya omukwata nga mukama wange naye nga yali yammanyirirayo ng'omwana omunaddiini kubanga ayagala nnyo amaddiini. Ffe twali ba Seventh Day, tuli ba Adventist, akimanyi tuli banaddiini nnyo, tutya ebintu byaki ebyo by'okubeera nga mwefuula ba romantic nnyo. Nti ebya romance ennyo nze mu public. Kati awo nga kimunyizaamu ng'agamba lwaki tokola kye nkugambye. Anyigamu katono n'alabanga tukiganye buganye n'akuleka. Olw'okuba nti yali akwagalamu kiri talent eri yakwagalamu ng'ogirina. Bwe yalabanga talent eyo gyakwagalamu ogirina ebirala yabirekanga ng'alaba nti ekisinga obulungi okikoze ekitono ennyo ng'akyesonyiwa. Bintu ki by'otagenda mwerabirako? Obutamwerabirako yannenyisa ku nnyonyi. First time yankulinya ennyonyi yanconnecting UK niba nengenda eyo Schengen States nemalayo Scandinavian countries. Kisigenda era ekirala ekyokubiri kuba nti abadde muntu nga w'amazima nnyo ng'ayogera nnyo amazima ate nga mulaguzi abantu kyabadde tebannamanya abadde alagula. He was a prophet, nabbi. Oyo omusajja nabbi yakugamba ng'ekintu nga kijja kukutuukirira. Bw'okigino walinga n'okibuusa amaaso nga kikutuukako agamba namugamba oyo simwerabirako ebyo. Abadde nabbi, abadde abantu talimba, abadde bw'agamba nti nja kukolera kino ng'akikola. Bw'agamba nti nja ng'abadde alina amazima mangi, sigenda mwerabirako ebyo. Abadde menta waffe, abadde abadde inspiring abantu bangi. Bolooza ddibu kiri alese ku theatre? Ddibu ddene nnyo tewali n'agenda kuddawo. Tewali n'agenda muddira mu bigere. Association ezo zitulaba asimanyizi biki ebyo. Abantu abo tebaagaliza, beeyagaliza bokka. Abadde ayagaliza tewali agenda muddira mu bigere kubanga abayimbi abasigadde ku nsi kuno tebaagaliza. Abadde ayagaliza. Kale kyenyiza okugamba ekitagenda kuddamu kusangika mu bulala, tekigenda kuddamu kusangika mu balala. Abayimbi baffe bano abasigadde tebaagaliza. Oli ne baba alina akalungi takakugamba naye yabadde asobola okugamba nti kola kano, kola kino, okola kino ofuna kino. Abayimbi kye batalina kano bye tulina n'amazima. Amazima gabadde mayitirivu nnyo. Yes.